Ize gulire lineno BBS lyakola emabegako. Abavubuka omukaaga abakuwa amasasi ku luguudo Acacia nga bateeberezebwa okubeera mu lukwe lw'okunyaga ensimbi ku bantu kuliko Amis Muhammad yakazibwako eya Chemical, Sharifu Lukwago, Sebaka Michael, Fahad Katongole, Adam Tuyisabe Innocent, Maniriho Zaake yakazibwako erya Daddy Ize ne Muzamiru Kamoga. Okusinziira ku poliisi bano bazze beetaba mu bunyagulizi obw'enjawulo era nti baali balina olukwe lw'okunyagulula ensimbi mu bbanka ya Stanbic esangibwa ku luguudo Acacia wabula ne battibwa nga tebannagusa nteekateeka yaabwe. Eno robale yali egenda kuba ku Acacia Mall ku banka emu era twakozesa abakesi baffe ne tufuna ne kuba high witness nga kamera za TVC ze zabakwata bano bali just banamawulire bana abajjawo tugeze nga ba TikTokers oba ba YouTubers abajja oluvannyuma ba high witnesses bebayogera jana labo yo musajja gwe bakubye esasi ngali okumpi ne boda ngaliwo ne boda katwaze namutukako namugamba we yale wansi omusajja ne yala wansi watina wansi namugamba ntululira omusajja namutululira omusajja akwase ebisu najijayo namukuba amasasi asatu wano mu mutwe olumala n'agamba abantu it is okay namala n'atambula abadde byambalo bya polisi oba tofaana nze simulabye na bulungi ne face abati yabadde muleya nenga tetumulabye. Kati ekibuuzo kyange kigenda eri Uganda Police oba eri abasirikale bonna, lwaki omuntu wabeera akwatiddwa bw'oba ng'ojja obumenyi bw'amateeka n'osalawo okwarrestinga omuntu, lwaki oyo omuntu omutta nga tonnamugyamu information? Mujjukira emabegako yali minisita, yali Nakiwala Kiyingi ebiseera ebyo nga bakamuwa obwa minisita. Bwe mba nga seerabidde waliwo omusajja gwe batta. Omusajja oyo mba nga mujjukira bulungi, bwe mba nga seerabidde minisita alina okuba nga yoyo omutuufu. Baali ku luguudo lw'Ekalagi. Omusajja oyo yali ava ku ssomero ng'avuga sipooti, yali ku kipikipiki ky'esipooti. Omusajja oyo bwe baamwekengera patro eyali ewerekera minisita ne bamutaayiza, omusajja oyo kigambibwa mbu n'akwatibwa. Bw'akwatibwa n'ateekebwa ku kabangali ya poliisi. Ne baagala bamuvuge bamukomyewo ku poliisi e Kampala. Mu kumuvuga mbu bwe baatuuka mu katoogo, omusajja oyo ne bamugamba genda ne bamuta. Mu kumuta bwe bati bamukuba amasasi n'afa. Bagenda okukebera omuntu gwe bali basiteebereza nti alina bbomu mu bbaaga nga mulimu migaati gya mwana, yali agendako, yali visitation dde ng'agenda ku ssomero lya mwana we, yali asomera sayidi eyo gye yali alaga. Ne kiteeberezebwa nti omusajja yattibwa ku bwereere. Oba yattibwa ku bwereere oba yalina omusango oba balina kye bayisaawo, naye yo fayiro keesi nakati teyina we yalaga. Byabuzaabuzibwa, Uganda tefunanga mazima, bannansi tebafunanga kuddibwamu kweyo fayiro. Ekyokubiri, ono agambye nti omusajja yamukwata bulungi n'amuteeka wansi n'amugamba kyuka, n'akyuka n'amutunulira, n'aggyayo pisito n'amukuba amasasi 3 mu kyenyi. Ekyo ng'omusirikale yenna yakikola, singa yalaba nnamba y'omusirikale oyo yakikola, omusirikale oyo yali akwatibwa naye teyabifaako, teyabiteekako budde oba fayiro yali badde esigala erondoola. Lwaki? Nti omusirikale bw'akugamba kyuka n'okyuka n'akukuba amasasi wano, okwewozako kw'omusirikale kuba kwangu. Asobola okugamba yabadde adduka dda gyendi ng'ayagala kunnwanisa kunzijjako mmundu, awo akutta n'okunoonyereza ne kutanoonyerezebwa. Naye singa kukuba amasasi enkuto naye bagenda mu kkooti, tasobola kukusinga kuba teri muntu asobola kuggyako omundu ng'atunudde eri. Naye nawe bakukwata obeera mu fiya. Kati musobola mutyo tukakasa nti ddala bano abantu baali babbi ba bbanka, kuba tebabakwatira mu bbanka kyekisooka. Kuba bo balaga nti bakola okunoonyereza ne bazuula ekituufu nti bano abantu baali bagenda kubba bbanka emu eri ku Acacia Mall. Owulira statement eyo? Omuntu nga tomukwatidde mu action n'ogendera ku bigambo, olina okuba n'obujulizi obumala nti kituufu ekyo kintu kye bagenda okukola, nga n'ogoberera ogyewo obujulizi okubulaga ensi ebeera satisfied. Uganda Police lwaki bannansi tubakubamu nnyo ebyo tuli?
oba mutuleetera endowooza nti byemukola tebikwatagana oba tebitegeerekeka. Yeeno ensonga okutta omuntu omuteebereza kuba oyo omuntu aba convicted aba suspect, omuteebereza okuba nti abadde agenda kubba oba bbye oba omuteebereza okuba nti yasse n'omukwata nga tonnamuggyamu information, omuntu oyo n'omutta. Kitegeeza oyo muntu either nga kyabadde akola abadde akikola ku lulwo, oba ng'oyinamu interest oba ekintu ekyo kyabadde akola obadde okiyinamu interest ng'otya okukulunkoma oluvannyuma lw'okukwatibwa kw'oyo omuntu. So Uganda Police kibulamu.